Yes. Alright. Yes, okay. Nkwaniriza gwe munangi. Omulabi wa sinema zaffe eze Uganda. Tuli kukina Uganda ku mulundi guno. So nga ate kano kavudde mu banaffe aba JR Film Studios. Jukira ekyano kolabira sinema esinga okubeera ennyuvu ezive waffe ku butaka e Uganda. Webale kulaba. Tulina sinema nyingi nnyo ku channel eno. Amaka g'emizimu, Plan B, tulese neno. Ngabegatide wamu ne banafa abatwevu Stars, Universal Pictures. So nga tete bazze buka. Bazze nabo abajo Freaking Visuals. Zinagamba bebegatira abasatu okubanga bakutuusaako. Muganda wange kiba kyakabi nnyo kamala. Kiba kya mulembe nnyo. Nakate abagamba King Jose da Rock Master ulala. Yakafulumiza mu butongole okubeera nga kutuusibwako. Beera ngo subscribinga ku channel eno, likinga filimu eno, tuwe comment, otunnyonnyole. Ngabaga story era n'omuwandiisi alijo Freaking. So nga ate era yali director owakano ketugenda okwekkaanya. Puliti tuleeta ezo. Va ku biliyodde ku bino. Kano we tutandikidde nga waliwo ekibuubu kiikyo. Ngabaga muga ya Faizo agenda kuweereza nga mpaata. Oyo tumumanyi. Tuze tubulamu bungi. So nga tetujja kwongera omweyongeza. Ono bamwise King Jose da Rock Master. Agenda tuzanyira nga kabuno. Shadia Omar naye mwakali nnyo twamulaba mukali akamanyiddwa nga nakapanka Musimeta. Azze nate kalino Rose ono bamwise Rose anaki. Bwe tutandikidde eno tulese nakamwantete bamwise Rose Megan. Waliwo aleese olugambo agamba nze golaba wano ye lwaki ntuula kanyimire bulungi ndukuwe bwe ntuula teruvaayo bulungi okimanyi nti nno nsanze bbaawo mwennyini ono kamera zange ez'okunguudo nga bw'ozimanyi ezindaga nti biki byogerako mwennyini bbaawo mwennyini daba nnono omanyi omuntu akuwa olugambo nakukanulira eriiso ng'eriiso lyenyini eryogera nga si mumwa ninabo nangamba biki kyongamba osanze bba wange ng'ayenda ku makya kuno musanze n'aganga abiri nze naganina amaaso mu maaso n'emabega ne mu mbiriizi galabye nga yeekukutiriza ku mukazi omulala mazima nga gw'oli eno ale mpulidde nga kinnuma omusanze naani ye bannaye oyo gw'otayogera omusanze naani bba wange omusajja yaŋŋambya nti wange mwennyini yayandesi wonna nga agenze kukola. Beera ng'osubscribinga ku channel nga bakulaga wansi kikole mu bwangu ddala mpulira oba siwulira mbuulira nnyabo ye gwe naawe gwe ŋŋamba atawulira otategeera olugambo lwange tonga nti lumenyedde bwereere nze ng'ejje mulabye n'amaaso gange naye nga makanzi gye ndukuwe naye bw'obeera nga toyagala biwulira mubeere awo nze kantemye olwo firimu bagita nakamwantette yoyo agenze nakamwantette Shadia Omar oligiro demuzi ali wano alina n'ekibuubu abasajja baabaki ne muzalira ekyana ekirungi bwe kiti mazima yagenze mu bwenzi kati olowooza engoye yazoozaayo ng'atuula ano n'ekibuubu ennaku emuluma omusaana n'angamba agenze kukola kumba ali mu bwenzi annange abasajja baabaki abasajja baagala ki kakati nga tukyali awo waliwo omukulu atuuka ye mukulu mpaata. Osobola nno okweyongera n'omulaba akamanyiddwa nga Kojja Mpaata nako kwe kali ku YouTube search nga busaaki nziko Kojja Mpaata ekikalu kyekyo ng'ajja obusungu bumuli mu lubuto wano wentuuse storage olwo olubuto olujjudde busungu na lugezigezi atuuse bulijjo batera omutikkula nindako bimubuze bulijjo bwentuuka bwoti okola ki kakati gwe mukulu mpaata nekiki njagala kumbuulira mukazi nze gwa mayesokano kumbe oli bamuwadde olugambo musajja gwe njagala ombuulire nze mpaata tompita kiwalaata nze mpaata ebbanga lyonna lyonfumbidde emyaka gino gyonna tomanyi erinnya lyange mbadde nerabidde n'erinnya lyo olw'obusungu iki
kiki olwo bagambye bakubekerere nina ekisungu wandibadde onkwata mpola mpaata ojamuyita kiki laba akagatto kigalu kyekyo ye mukulu mpaata muga yafa izo eno bagita nakamwantete kati ng'omukazi amugamba ntunuliro nekkanye kiki kyesirina olowooza kiki kyesirina era kiki kyesikwa kasajja gwe bannange buli lukya kiro misana kusuna adungu process by process raba ntunulira nakyamawa kyokka novo ate nogenda n'okomboza abakazi abalala omwana wuyo gwe nakuzaalira mulabe amatama galinga gago lugezigezi lwereere naye omukazi ayombesa nze amuyombesangako obukyanga abaawo bakasanze nakamanya tabasanze ng'olina omukazi w'abandi ati nga ngula byakozesa bakuleetera emmere yino gyegambye musiru yatandika ddi okubeera n'omudaala mukyala kabuno byoyogerako biki byogamba bannange olutwa bannange musajja gwe oba leero nze kkolere ki omanyi waliwo omukazi afuna olugambo nti nowayenze nga bujo talufunangako bukyanga abaawo naawe munyini ne weewuunya nogaa leero yankutta atya tabasanze kinjagala onziremu nti atusanze oba tatusanze tabalabyeko debwotyo okyawuliriza eŋŋambo okyawuliriza eŋŋambo ku mukazi kakati ekyo kyenjagala otegeere musajja gwe nti emyaka gye nkufumbidde wano ate kiki kyo ye ngumidde embeera yonna ngumidde omuzigo mpaata ne mu bakazi b'okukyalo kuno kwonna n'osalawo era n'olondako mukyala kabuno bakazi bonna abali kuno ate siwandifunye akawala akata akansinga oba terinaggwa ati era ze bakulera ombuulira obumaanya abuyise na bumaanya kale bulira bwogenda okunsesa mpaata bano baba bajjudde ku kyalo kuno batambula nakunkunya edda bagubye balinga ebyankufudu amulangidde amugamba gwe oli wano ogejjera wange aba no wagamba okugejje nenyino nava nayo waffe Rwanda nava nayo waffe mpaata tetuganya ondiisa akawunga ekyemisana ekyeggulo naye sigwongezeza ssebo wajjemu luyombo misana bali ku mizigo bweru nno empola akati ku mubiri gwogwo ogutuludde balongezese ku lusekese lwanku amugambye bwemukyala kabuno lusekese lwanku akati mpaata esaawa ziwaviiridde wano olugambo lwonyini lwe bampadde lubadde lutuufu ssebo naye nze nakyamawanga bwondaba ennyindo eno yonna kalaala ennyindo kalaala nsobola okuleka wano nengenda nenzira ku nsekese z'enku nga bwewetunuulira mukazi wange nga nkulabiridde werabidde gye wava nze sisobola kukikola ekyo okimanyi naye sisobola era abakuwadde olugambo be bamanyi ayira amazima ga Katonda wano ku luggi sisobola wulira bwalayira wulira nja kukuba nze nobododdamu nkulaba nga natera oddusiikuula mpaata jangu onkubeko nkuba bakuwaana omubiri gwe wajje nagwo bannange olya onywa buli amulangidde kole kino naye nga bamuwadde olugambo ladies and gentlemen eno bagita nakamwantette bamuwadde olugambo ne bamugamba nera kyekikola mu nnyumba omu omusajja twamusaaza ayenda tonya n'ompita subscribinga bwotyo okone n'akade akali ku mukono ogwadde ogw'ekigambo subscribe osobola okubeera ng'ofuna notification bw'oteekayo sinema empya mukazi gwe ngenda kukukuba ngenda kukukubakuba nkirabye leero njagala ekyalo kino kyonna kitegeere nti nkukubidde kuwuliriza lugambo omukazi omukulu tateekeddwa wuliriza lugambo abalabi bafire omudooza mukitegere lindako kwata na wano kuba njagala nkukube ye byenkuleetere lindako mala okucekera njagala nkukube nga nina kumaanya nasooka acekera emuga yafa izo mpaata code name kakati ku mizigo kumpi awo wetuddirako sayidi eno waliwo omukyala munanga ateekateeka bakuluzi kati mukyala mpaata adde ayiseewo weewano wamma wendaga weewano ali wano ateekateekayo mazzi munnaye nga bw'omanyi ava ku kattaapu kukima kutuzzi kanzije ajja kumendegera gwe mukyala kabuno bannange iri mu bujosi osindikira ani amannyo nze ndikyaliiwo ani mukwano gwo wano gwewoyisa muwanyi muwano gwange njagala nkukuba olwaleero kakazi ggwe ngenda kukukubakuba bannaye mukoze eki nzize wano size kunyumyanga bulijjo wabula njagala nkukube kyekindeese nga sinnakukuba njagala kunyinyonnyola
kiki kyonjagala kiki kyonjagaza bulijjo kyo ate ono namukoze eki amanyi kye yamukoze ono ye mukyala Kabuno oli yafunye olugambo nti mukyala Kabuno ayagala bbaawe naye lwaki tova ku mpaata lwaki toweesonyiwa mpaata bba wange abasajja bonna sinze nagaana abamu okuba ebikalu nga babikubira ku mutima ku mwoyo lwaki tonviira ku mpaata bwe buzungu omuluma nze sirina musajja Kabuno ala nize nga njagaza ki bbaawo Kabuno takumala olina amagezi kakazi gwe simanyi tolina amagezi totegeera mwolwo olutu olwakusongola njagala kunyinyonnyola nga sinna kukuba kiki kyoyagaza mpaata oli ogezeko okukuba omuntu naye nga ono baasose mumukubamu bamukubyemu kumpi kanaye azze kwesasulira ku ono gwe yategedde nti ayagala bbaawe nga nze maama faati mukyala mpaata ekindeese olwaleero ewuwo kukulabula ove ku bba wange bw'oba toyagala kuva ku bba wange njagala okkirize nkukubeekube si kukukuba wabula kukukubaakuba weesonyiwe empaata ayiripiiti weesonyiwe empaata ate saaga kwogera ng'onziramu kakazi ggwe bulijjo manyi oli mukwano gwange tulya ffenna kumbe oyaya bba wange ye ngenze njagala onziremu nti ogenze wenzirira wano ojja kummendegera ogira oluyindo olwakusitama zaffe zatugololeza mwe zibasitama nti mpulidde naye nga amulabudde namugamba aganya bukenziramu okukulaba ne bba wange bannange omukazi nga nkomngenze ogenze ate nenda atogenda bannange kakati nga yakagenda Kabuno avaayo ye Kabuno mutoolo Kabuno akati kiki ekinkubisa kolere wano mwami munnaye mbaoli azze simanyi nja mpaata simanyi nja bbaawe simanyi bandabye nga nti naye kyokka nga ate munnange balayika balimba bampaayiriza ndindako mpulira oba siwulira bulungi siwulidde bulungi gwe mukyala wange sirika nsirikira watandika ddi okwagala mpaata ayagala kwogera omukyala yoyo bakijjeewa wekiba si kituufu ate kati nze mwagaza kiba naye mwami omwami yoyo asiba mu stokisi n'ekinu empala agisiba ati agimyumyula ereme kutoloka manye empala ebeera n'amagulu ayinza okudduka kakati watandika ddi okwagala mpaata njagala kunyinyonnyola kubanga nange njagala nkuba endeguza emiggo nze simwagala mpaata bampaayiriza nze singa mwagaza ki mpaata njagala kumanya ngenda kukukuba bannange kati nange oleeta omugo gwange sigwe ogutereka tuyingire munda eyo mendegere one bamukuba mizibu kakati mpaata emmere yagireese wabaddeyo oluyombo tebagifumbye kati ali kukikajja yakirya kumbe ne Kabuno azze avimba module eyo ya sekingenda mmendegere omukulu ali wano ku nkaayi yasokedde ku beebe asooka agimanga wano bebeerera awo kati ng'omulodi apaakinga ye Kabuno mutooro tandaba kaso akimanya nti gwe mukulu kyogamba tonandaba nga tompa katebe tonsanyukira ali ku buwoomi obuwoomi bw'enshuga nkimanya abali ku kyeya abakalaba kati mwegomba mumira mangota mulwawo nnyo kale bumu nadda kale ndya munkyalireko kwata ki oli mukunkuba bisigo gwe mukulu mukyalireko ku mpaata abeera n'ebikajjo musobola n'okumukubirako ndi mukukunyumiza oli mukulya bikajjo gwe mpaata bannange mpaata bw'abeera alya tayagala nnyo bintu byakumutankuula kyobola kiraba nti ndi mukulya tebwogeza balya olinga atandise okunvuma mpaata nkulaba mpaata kiki kyoyagaza mukazi wange laba nno anantuza ekikajjo nyabula mbunjagala mukazi we
kugamba oli mukusinika tunyo bannange oba obusungu ekikulu nabo obusungu bw'abantu obulaka buva wala mukazi ki gweoyogerako olina omukazi naawe ulira nno agenda kuntuza ekikajjo naawe olina omukazi bulijjo ye olina omukazi ugwe oli musiru nyinambwe oli kisirusiru kale nkulaba mpaata nkulaba mama Faati jangu soko je mukyala sikakuba nakubyemu empi naye jangu bambi ng'avaayo wangi mwami wangi ensasaka eri wano yeetololera mu bantu bana ndimukugamba oli mukwebuzabuza abwedda naalya entumu yiiyo kati ng'agamba mukyala we ono kabuno soka omuleetere ku kikajjo alyeko kuba enjala irabika yemuluma waliwo kyendeseewaawo kyembadde ngenda okulya ekyeggulo kimuwe kwata wano gwe oyagala olowooza nze nze wano kulya bikajjo nzire wano kuyomba sikulya bikajjo kwata togira tonyiiga kale kirete naye size wano kulya bikajjo tuwulira wano kimanyi enjala yekwogeza ebyo mbunjagala mukazi we gwolina omukazi gwe jangu obeera ng'omuti gw'essimu n'amatu ne gakusongoka amuvuma tuula wano amuvumira mu lugezigezi tuula gweno wano tuula kirabe jangu otuule onyinyonyola oba naawe olina omukazi mpaata okutuula ntuula naye nzize wano kuyomba era saagala kuva ku mishoni yange endeese ye mutoolo akati njagala kumanya mukazi wange oyinza kuba ng'omwagaza ki munyambeko ku lutoolo bannange mu komenti saawo kutwe ku komenti saawo mu lutoolo amanyiimu atamanyi lutoolo naye mukazi wange omwagaza ki ekikajjo neyanziza naye lwakitumvira ku mukazi agonze kati nga mpata amugamba ayita mukyala we nga mga jangu kanjawo otunule bulungi kabuno naga amaaso agakulinga obutuli bw'eddiba ndeke wano ennyama ate ngende ku bumukene mba ntegeeza ki mpaata kulaba mukazi wa ayinza kuba asinga ki owange nga bw'omulaba kali kamukene nyinza kuba nkaagaza ki amuvumira era amuvumira mu lugezigezi nze ennyama no naye mbu yeewulira wano agyewulira nze ennyama kyokala naye nze ennyama kino eki kyekiringa ekutiya y'emwanyi n'okirekawo n'ogenda ku kange ka potebo gwe mukulu soka oli ekikajjo kuba njagala otunule bulungi ng'olaba oyinza okwekwasa enjala nja kukukuba mpaata mukulu kabuno wano wonsongeramu wange ekirwanya abaami bano mukazi oli bamwadde olugambo nti mpaata ayagala mukakabuno ne bayomba era empi n'azifuna n'alumba mukakabuno n'amuyombeza batumvira ku mpaata kabuno n'abawulira ne mukakabuno kibooko n'azifuna kati kabuno azze ayagala kumanya mpaata kiki kyayagaza mukazi we kati ali mugamba lulyo lusekese lw'enku nga ndwagaza ki kali kamukene ndeke wano ennyama kati ekiyombya kabuno essaawa eno kubanga mukyala we bamuyise kamukene naye ali mukugamba olwo yawasa kutiya ya mmwanyi saagala oddemu oyogere ku mukazi wange simolo sayizi kimanyi omwegomba oyagala kukyusaamuko adungu ennene ogikooye oyakusuna ku adungu ya simolo sayizi ye kabuno kyeŋŋamba onansonyiwa okuyita bebe amaanyi gozze nago ng'amubuulirira amugamba singa amaanyi ge gaali galya singa embazzi yeemwa naye engeri ekiri zizimaanyi ne giyita ekikolako gwe sirika abasajja babeeranga boogera osirika kikazi gwe kaakati kyembadde ngamba kabuno mpata yayogera agamba olwo lugambo ne mukazi wange kyenva omukubira wano kati wojjidde nga naakamuwutula kuwuliriza lugambo kakati mbadde saagala naawe weegatte ku lisiti y'abakubwa olw'okuwuliriza olugambo kabuno okimanyi naawe tonsobola era bwe tuba nga tuli bakkubwa gwe okubwa nze nkuba olugambo tulwesonyiwe tusobole okutebenkeza amaka gaffe kabuno bwawulira ku kyokkubwa n'agonda munaye lulayika lugambo mwami nze nabyesonyiye era kewankubyemu nenziramu amagezi kirayika abakyala bakuba baddamu ku magezi omulaba bwatunula nawuli edda bagambanga mbu omukazi simanyi omusawa bwabeera mbu omusajja bw'atakukubamu bw'aba takwagala mumpe comments
mu comment box awo naye nga musooke musubscribinge kubanga twagala tubeere ng'ekintu tukitwala ku level endala. Nagamba JR Film Studios ye channel yokka kw'osinziira okulaba ebyakabi eby'omulembe. Kati bannaffe abo baatuuka ku nzikiriziganya ne bakimanya nti lugambo lwe lwabadde lubatabula. Kakati abakazi n'abakazi nga beekyalira munaye wazze n'ompalabula none ayogeramu ku lulimi lwa bbaawe wazze wano n'ompalabula kyokka bba wange nankuba emiggo. Bateesa bano bola ababadde bacyapiri nga nabo bakuba olugambo ababiri nga baafuka balugambo meeti. Embeera yeeyo omwo muyinza okubikulamu nga mulimu mazzi afumba amazzi n'omulaba nasigiri nolowooza afumba kyamisana kumbe enjala eri ewaaka buno atokosa amazzi baniba ne balowooza baafumbye akanyama kalabika ke katajja mangu nga bw'omanyi kambuzi kumbe babiseemu mazzi ga kunywa. Katonda adde ayitireko e Uganda naye embeera si nnungi. Kati bano naye batuuse ku nzikiriziganya. Mama Fati agamba nategedde luleka lwabadde lugambo era bba wange yankubyemu ku miggo nenzikakkana. Ne mukyala Kabuna agamba owaye nange bantutte munda eyo ne bantema emiggo nenzikakkana. Naye bwe lubanga lugambo lwe lututankuuza Nakamaanya eyatuleetedde olugambo olwo tugenda kumukolera ki? Ndozola kyegambye mazzi kijanjaalo kale bayinza okuba nga bagenda kuwuuta kiwuute nga tekuli kawunga beera mbi. Kakati ng'ali mugamba naye Nakamaanya oyo tumusalidde magezi ki? Kubanga Nakamaanya oyo yagenda kutabangula maka gaffe tuze tumuwulira nga tuwuliza eŋŋambo ze ne ku mulundi guno ndowooza olaba emigo gye tufunye mukazi munnange beekubira enduulu nga gatwandi bale tumusalira pulaani era ensonga enkulu endeese. Mukyala Kabuno ng'abirowoozaamu bwe ba pulaani ngifunye nti ofunye pulaani nti ye ofunye pulaani ki Brad? Saagala oyite pulaani wano etagera yitamu egenda tekumvirako kukubwa miggo mirala nti nfunye pulaani. Kale bw'oba ofunye pulaani tugende neeyo. Kati baafuna pulaani ki munnange? Tulaba ekiberenge nga batuula wano nga waliwo atudde wano Mama Fati mukyala Mpaata alya ku kiberenge wayi pulaani gye baafunye. Nzanyisa okulaba Nakamaanya azze nzanyisa okulaba omaje olugambo olya buki buno kandabe bw'olya balabika nno olya biberenge biberenge alya bw'ayoola sapusukwa binga ggwe nga bwe bakulaga wammanga awo. Kakati ali mu kumugamba akakazi ako katemu ako kolaba kakakyala Kabuno katemu nyongedde n'endusaka n'enkitegeera mbu gye kaava okujja okufumbirwa ewa Kabuno katta n'abantu ako leka naawe byogerako bitegeeza oyo nga mukwano gwange se bugula mukyala Kabuno omukwano gwo kyogamba oyo oli kulumbe olugendo okukutta nze nkubuulira. Ddoboozi lyekyangamu naye nga tujja giraba. Akati bakyasala amagezi baagala kumanya oyo sebo mubbi w'abasajja gye yava ku kyalo eyo n'okujja okufumbirwa kuno ngabbi abasajja b'abantu abamazeeko. Kati kumbe kano pulaani gye baateze baayise Nakamaanya kajje ne kajja kakyetyetyemula oyo muzzi wa misango mutemu ayinza n'okuwa obutwa tekannamanya nti gyali mutemu nze lekanirire mutemu ddala mwesonyiire ddala nze namulabira ddala n'agange ng'ali ne bbaawo ate wenjogerera nti omukyalo oyo yakkola ki okumwogerera ebyo byonna yankola ki? Olowooza nze neetaaga okubako kye yankola ku bintu byakoze abantu ku kyalo kuno assa abantu abawerera ddala kyakunnyonnyola ye lwaki onsazaamu mu lugambo lwange gw'olwewa nti mpulira muneewaabwe gye bamuzaala amanyiiyo neewaabwe abo boola abalina emize mingi kuma amuli ku nnyuma amuli ku kido noone tamulabula. Omukazi oyo nga mubi omukazi nga mubi oyo
oyo mutemu mutugumbuzi muwi wa butwa era mwegendereze ddamu mwesembeza bwajano mugobe nze muzi wame nze mutugumbuzi wa nyumya mpu mu wayo ogambye otya obadde ogamba ki ate wali Justin badde nyumya Justin ti onyumya ku ki anti nyumya genda mu maaso muzimu wa embadde ngamba nti mukwano gwono gwolaba ono omu ku bantu bensinga okuba nga njagala ku kyalo kuno mpulira nga bamutaayiza yembere nkulu kiki kyonkoze ate myakoona nga kiki kyonkoze ate mukwano gwazze mpulira nenyawo onyumya byonna obwedda byonyumyako nnyabo embere ngooza zikyagenda badde nkubuulira ku ono ti mukazi mulungi nnyo era bw'okwatagana ne mujja kukulaakulana abikyusiza mulungi nnyo ajonye awulira empisi muvugira mu nnyindo awulira muli nyumya nnyabo nyumya kuba sagala bannange mpola nze nyumya ki ye kyeki olinga nawe nja kukukuba ggwe nja kukukuba obutamu obwo mamwisiza ayakuduka terera tuula wano kukyanga otambuza olugambo ku kyalo kuno eyo nyaka kujjutuke kati nnyabo nyumya watulabira wanga ndi mutemu ndi mutugumuzi mundeke terera wano luno olutwe luno n'obumwa buno batakukunya ebakukunyaye tugenda kukukubakubaga nnyabo olusunza olugambo kuno bwe notutabangulidde amaka buli omu ku kyalo kuno ayogera ku ggwe njagala kunyinyonnyola wandabira wanga ndi mutugumbuzi nakutirani yogera nga tetulina kukuba bannange yogera naye bannange lwakise mundeka mundeke birabe mundeke jangu terera todduka nebaka nekadduka nekabeesigako kekannakamanya todda wano ogezanga n'okomyawo olugambo wano oyo bamugema batyo naye nga ate bakaita nakamwantiti birungi bingi tukyalita ku chano yaffe subscribinga likinga filimu zetukutuusaako tuwe comments ate munnange ekintu tubeere nga tukitwala ku level endala naye nga nagamba sinema nyingi ezikutuusibwako ku chano eno anti JR Film Studios obadde ne King VJ the voice of the people.